Pastor Bugembe mukwano gwange nkussaamu ekitiibwa kubanga oli musajja yafukibwako amafuta naye nkwegayiridde ku bwa Katonda gwe nnyimirira mu maaso buli lunaku kyukamu katono wonna woolabidde vidiyo eno weenenye oddemu yatula obulokozi kubanga ogenda mu geyeena. Abasumba ba Uganda bamukyasinze okubeera ekizibu kubanga eggwanga lya Uganda lyonna litambulira obutebenkevu, emirembe, obulungi, ekisa ebitambulira mu nnamba 7 eri mu linnya lya Museveni gye bayita Shalom, peace, safety, health, righteousness, friendship, help byonna bitambulira bina kuwanirirwa abalokole. Naye abasumba ba Uganda mukyasinze obuyaaye, mukyasinze obubbi, mukyasinze obwenzi, mwafuuka ba mafiya, mwafuuka baana ba beriyali. Ate temukyayogerwa katubatya n'okubatya toyinza okunjiira asidi oba okunkubisa amasasi kuba temukyali bangu. Mwalimba President Museveni wano nti agenda kuwangula ne babayita mu State House mwenna tewali musumba wano w'amaanyi mu Kampala ayinza kwegaana nti agenda mu State House. Ne mugenda ne Kakande temukolagana naye ne mwagenda naye ne Mamafiina ne mugenda naye. Abasajja ba Katonda President Museveni n'amanya nti abali ewa Bugembe, abali ewa Bujinga, abali ewa Kayiwa, abali ewa Namutebe, abali ewa Kayanja, abali ewa Kiganda, abali ewa Loni, ne wa Kakande, ne Mamafiina balina bampa akalumpitamu. Lengera mu Kampala kye bamukoze. Ekitegeeza abasajja mu mwafuuka bawuddisa temukyabuulira mugiri ya mirembe, mwafuuka bayaaye. Pastor Bugembe bw'otegeera nti abaana bamaze okukuvuma n'okukuwemulira obwereere obadde oyina kuvaayo kubeegayirira bwegayirizi oba kuba libyukinga. Kubanga engeri ekyusa omuntu waliwo counseling, waliwo warning, waliwo advice, waliwo punishment, olwo kibayita rebuke. Naye olw'okuba temwagala makanisa gammwe gaggwemu abantu, mwagala Katonda teyabatuma kujjuza bikanisa birimu bantu babbi bayaaye batamiivu banywi ba mwenge banywi banjaga. Yabatumya ebibi ebituukirivu byagenda okuzuulamu omulembe omujja era byalitwala mu ggulu. Kati olw'okuba abasumba b'e Uganda munoonya bantu Bugembe n'avaayo ne Kasimayiri bannanze Bugembe bane munsaasire banere mwanvumidde bwereere bannange Bobby simulinaako buzibu. Genda osome Daniel chapter 2 etteeka lyayita nti buli mukulu, buli musumba, buli w'amaanyi alina kusinza ekibumbe ekyali kiteekeddwa mu lusenyi nti ate akisinza agenda kwokyebwa omuliro kyekiri mu ggwanga lya Uganda. Etteeka lyayita okuva 2018 Bobi Wine ng'ayingidde mu parliament nti buli mukulu, buli muto, buli musumba alina kusinza Bobi Wine. Bw'omwogerako obubi oba bw'omuwabula olina kuvuma, balina kuwemula, balina okuyisa mu muliro n'okuteekawe. Osobola otya Bugembe okuvaayo okwegayirira obwegayiriza abavubuka? Rebuke them. Babuulira enjiri ya Katonda. Tulabika abasajja ba Katonda mu Bayibuli nga bakolimira abantu abo boogerako si kyenkugamba. Abaana babuulira amazima nti wali eggulu ne geyeena. Bagamba amazima nti okuvuma President Museveni kibi. Bw'abanga Bugembe statement eyo yabadde agikoze, statement yabadde mbi. Kati lwaki ovaayo okwetonda? Simple because temwagala bantu bave mu makanisa gammwe kugenda. Mulina ebikanisa ebijjudde abenzi, ebijjudde abagwagwa, nowanda naawe oli myaka 40 oganya okuwasa. Kati Bayibuli ate egamba nti yeesittaza omu ku bato agenda kusuulibwamu olubengo. Kati teebereza nze Dr. T nina fiyansi wange esobola omukkiriza okusabira ewa Bugembe atalina mukazi ku myaka 40. Kitegeeza aliwo emyoyo gye weesittaza. Amakanisa mugajjuza biserebu, baserebu abasula muwenga abasula magombe. Nowanda tewali ku bantu bokyaze wo Bugembe ndagaye yakalokoka. Kitegeeza mukola binyumu, muli mu concert, Bayibuli mwagivaako Ddamu mukimanyi. Genda weenenye Bugembe, Katonda omugambe nti nsaasira. Ekyo kiri wano mu 2 Chronicles 7:14 nti abantu bange baneetoowaza tikyetaaga na kusaba weetoowaze kubanga bw'osoma Daniel omukono gwawandika ku kisenge ne gugamba nti opimiddwa ogereddwa tokyalimu makulu. Bobi Wine mwagala mufuula Katonda. Abavubuka ne bakeera ne bavuma buli muntu, ne bavuma Archbishop ebitama, ne bavuma Museveni obusiru, ne bavuma Bugembe, ne bavuma Dr. T, ne bavuma Gundi, ne bavuma Kayanja, ne bavuma Gundi. Kati nova ne musaasire munenze Pastor Bugembe, banenze mukwano gammwe. Kitegeeza oli mu kuprayisinga bubi. Abaana babuulire
bwokola video live wire nekuyita BBS nekuyita Spark nekuyita Anikat nekuyita nawe notekayo video ejja kulaba abantu emitwala 3 ng'oli mu kubuulirira abavubuka balekerawo okubambira buli muntu wali eggulu neggeyeena ene gwanga lya Katonda waliwo abavubuka ne bana bajja kukyuka badde eri Katonda eggulu lijja kuba mu ngalo ne kati eggulu kye wakoze kyaweesezza Katonda ekitiibwa waliyo omuvubuka yakedde okutya Katonda nabagamba amakanisa ge Uganda lwaki abamu omulokole wenne yakedde n'olonda Bobi Wine toli mulokole musumba wange Sara Mikisa nze nsabira ku volunteers of Salvation Outreach eriawo nakulabe waliwo Pastor Victor Kamugasha waliwo Pastor Asha Mikisa waliwo Pastor Sara Mikisa bebasoko tugamba nti bane Katonda atugambye Bobi Wine amuganye lwaki tebakigamba Bugingo oba Senyonga amakanisa mugajjuza abantu abatamanyi Katonda muine ebikwaya muline emmotoka ez'amaanyi muline ennanga ennene ebitalange bya concert amakanisa agawawaala ne mujjudde emirambo ona avuma oli obuyaye tasasula abakozi mwenna mwesombye mugenze kulumbe lw'omusajja omufere muganye okubulirako enjiri muli mukubeesabeesa abantu kubanga mwagala maniza approve nze volongoto efuuka nga ndogoyi Katonda takyasobola kubeesigisa kigambo kyovola babigamba Dr. T Katonda fe yatugamba Franklin tinakubadde Museveni abantu bamukoye nkyamwagala nga tulina kidifendinga kuba Katonda akyagadde agoge mazima ate Katonda muzibu Bugembe bwogaana okukola nga Katonda akozesa endogoyi Numbers 22:28 kati bangi bunkubi amayinja kuba mwewuunyo okulaba comedian ng'ayogera ebyekirokole Katonda tali mu shortage y'abantu abakoye Bugingo Bugembe Kakande Kayanja Kiganda Katonda abakoye simanya kyazze Katonda abakoye abagobye musigaza amakanisa gamwe agajjudde abantu abenzi ababbi abayayi nankubadde nze siri mutuukirivu kanjogera ebyobwa Katonda enkyagenda kunfuula mutuukirivu n'omukisa agenda gumpa okusinga abavubuka mwenna abagoberedde Bobi Wine mpo ky'okubuulira abavubuka amazima oli mu beetondera abeegayirira genda olabe ebbaluwa za Pawulo yayogeranga Franklin n'abagamba mu Bagalatiya abasirusiru ani yabaloga Nowanda Abedi bwanika omusajja omulokole omusumba yeeyita mu Galatiya omusirusiru lengera obwongo bw'abasumba Numbers 22 etulaga endogo yinga egamba nabbi kati Dr. Katonda yeyambisiza volongoto nze oba Facebook yange mukijjako sifaalo nze sajja na Facebook mu Kampala najja buogu mukama nampa omukisa nensigalawo mbagambe Bugembe Bugingo omuntu n'owasa omukazi ow'okubiri olw'okuba olina ebigambo bingi n'otwekalizaako sibo n'omutukkiriza ne tugenda ne mu maaso ono talina mukazi myaka 40 oyina avuuka bajjudde kati ffe tulowooze tutya oli muyaye tasasula abakozi oli mufere oli musiyazi oli mubbi oli mulogo oli ayina olutakyasula na waka be basumba betulina kato mugereddwa mupimiddwa Katonda abagobye nze Dr. T Amale nja kusigalawo paka lw'olinsanga mu ggulu.